music wa Uganda abadde alina copyright law enkadde baddewo 2006 Act. 2006 Act bali tedimu digital. Badde yabagikola biseera nga wakyaliwo analog mayinja ago ndowooza ne tape. Naye eyo ne tuvaayo ne tudda ku mutimbagano ng'okitegeera. Kati music atambulira nnyo ku streaming platforms, digital distribution, and all that. Kitukosezza nnyo lwa nsonga nti copyright enkadde ebaddewo nga teri applicable olw'ensonga nti baagikola nga basinziira ku mbeera eyaliwo by that time. Ate kati kirala oba okitegeera ekiriwo tumaze emyaka bbanga lyonna internet kati tyemazeewo ndowooza emyaka 10 ng'ennyimba z'abayimbi oba works zaba creative artists bonna si bayimbi bokka, kubanga copyright law tegenda kukolera bayimbi bokka, genda kukolera kuba creatives bonna. They have to be copyrighting their works, you know. Yeah, tulaba nga embeera etunyigiriza nnyo. Abantu bajja bano ne benfriginga emirimu gyaffe, bantu bajja ne bakozesa works zaffe nga tebatusabye na lukusa. Ntulaba ku bayimbi abayimba ennyo ennyimba ne bava mu bulamu bw'ensi eno nga tebalina ke balina, n'abaana baabwe ne baddayo ne batandika okubonaabona, bantu ne batandika okulwala ne bagenda mu zikawaashi. Kintu ekyo ne kitunyigiriza nnyo ngaffe abatudde wansi ne tuyimbya ebiyiiye. So nze ng'omuntu natambula nnyo ne ŋŋendako mu mawanga ag'ebweru gye nasanga enkulaakulana ez'amaanyi ennyo ne ŋŋamba ffe waffe lwaki tuli bwe tuti. So y'ensonga lwaki nakomawo wano ne nkwatagana ne bannange ne tukula ne tukiteekamu amaanyi ekyokuba nti we can negotiate with all the stakeholders including the government okulaba nti we can at least have copyright law amended to 2025 Act at least. Bwogamba going digital olowooza ogenda yamba otya abayimbi okuba nga babitegeera ebyo executamu tebanya na email? Tujja kusensitizinga, walina okubeerawo sensitization y'amaanyi oba emisomo egy'enjawulo, okusomesa ba owners, okusomesa even listeners, radio owners, all music stakeholders ab'enjawulo, sina bayimbi bokka. Walina okubeerawo sensitization okusomesa abantu ekintu kino tusobole okuba nga ffenna tukolera wamu okubanga buli omu tanyigiriza munne. Uncle Eddie, ekisookera ddala document gye twalabye etambula ku social media eraga nti etteeka lyateereddwawo lyatandise dda okola oba terinnaba? Terinnaba, lina okuyisibwa lina ogenda mu parliament. Then parliament eriyise kyova olaba mu meeting mwalimu right honorable deputy speaker awulirize alabe naye ayinza atya okuttako atubuulire atugayidingemu kubanga bannabitone beetaaga etteeka lino urgently. Yes, so naye nga kyo president ye yakoze ki, yamaliriza ogugwe ogwa approving system that is going to be managing the copyright law era natu blessinga to the parliament. Etteeka lino ligenda kuba lilondoola music wa bannayuganda yekka oba n'abayimbi ab'enjawulo? Music yenna. Sina music yekka, bonna bannabitone bonna as long as abayiiya they are all going to be protected. Baddeko ne station manager omu wa radio n'angamba nti Musoga tetusobola na kusasula abakozi be tulina ate tugatteko n'okusasula abayimbi, n'agamba nti bajja resootinga kuzannya music ava ebweru, tekigenda kwongera kosa bayimbi. Music yenna bamusasulira, si music wa wano wekka. Music yenna bamusasulira.
The only difference mu copyright no mujja kuba mu percentage nti weeri akirizibwa azanyisibwako percentage bweti nowa wanakirizibwako kuzanyisibwako percentage bweti. Wabadde okukisatisa nga bakisatisa ba upcoming singa neteeka linayita mugenda kukiraba libakosezaawa tebalina we libakoseza kubanga ate era mubamu promotional rights and all that. Mr. President, for starters omuntu yandyagadde okumanya kuba tutunulira mu bipapula bino ebyabadde eby'ebigambo ebiyitirivu bayogedde ku bantu aba club yetuvuddeko twalaba nga ab'ekibiina ekimu bagamba nti bannaffe abakuba band bagenda tandika osoloozebwa bo mugenda bahandolinga mu kino ekintu nno kyangulwa kuba abantu oba tebannakitegeera butegeezi. Like for example abantu ba TVs, radios, they are going to be paying per year. But government omwaka mulambe enyimba z'abayimbi zonna ogenda kuba ozikubira emitwalo 2 really kuzinga naawe oli mukodo bukodo oba oli muyayi bagamba nti enyimba zonna gwe kubira emitwalo 2 omwaka mulamba okitegeera bo bali ba distributors they will distribute according to listenership okitegeera ngero ogamba mbuna bannange nedda gweoyagala kuzanya byabwerere byali tekimakinga sense. Teri muntu gwe bagenda kusaba bukadde bwa nsimbi tireete miliyoni 5 leeta 2 leeta 10 jinja n'obutawera mitwalo nga kubeera bibaddewo nga babasaba ndowooza mitwalo license bali tebasasula meka bali tebasasula sente nyingi. I will find out naye abantu just ekintu kyonna ekikwatagana n'okwewagira tebakyagala bwagazi naye nga temuliimu nnyo kintu kitiisa bantu ate omuntu gwe batagenda kusaba kati ennyimba basaba sente ne $1 tewera okitegeera naye ndowooza abantu tebalina kalica yakwewagira but so many people are happy for us kubanga music ono si waabayimbi bokka music waabayimbi n'abamuwulira ne bakazini baabwe ne bakwano baabwe ne baba owners n'abakolamu waffenna si music si wa muyimbi yekka music wa buli muntu mwenna bakwatako ne bannamawulire buli omu. Mr. President, ekyokozesa amagezi ga tekinologi mu tteeka lya copyright abayimbi bakitegeera batya era nga kiyinza obayamba kiri kyenkugambyeko nti nno tugenda okusensitizinga abantu oba okitegeera abakwasaganya n'ekyo bagenda kuba bakola omulimu ogwo gwa sensitization URSB UCC oba okitegeera nga bakwataganiddeko ndowooza naffe abayimbi oba okiraba tulina okutambulira wamu tugende tusobole okuba nga abantu basomesebwa bategere kino ki era kiyinza kukola kiti. Mr. President, manya zidi voshima kwa PBS 35 yaffe twasundidde mu kiwandiiko kyafulumye ku Twitter ya gavumenti batutangaza moloke nasomera abantu waliwo device ejja kubanga eweebwa amabaala emonitaringa oluyimba luluzanye ate nga UCC ejja kubanga emonitaringa okumanya nti oluyimba luno luzanye mubaala ono gwe twawa bwetu device bweti ezanye omuyimbi ono ajja ku accessinga atya data oyo okulabika nti amufuna okusimuye nga bwebasumbusti bwekola. It is the same thing ngera mu kirabo kiri mu kubeera e Bulaaya. You sign with the TuneCore and distributing okitegeera in terms of performance rights kati no signinga ne BMI oba ASCAP okusololeza mechanical rights and all that okitegeera so bano bo signinze nabo they are the one who distribute collect for you kati bo ba collectingira ne bamanya nti ozanyi wano ne wano bali omamalo sasulanga bano bajjako percentage yaabwe nga nayo bakuwa onyinza kiza nti mu simple terms wanezaffe omuntu mulimu wayinza okitegeerera kibanga omuntu bw'anaabeera nga musuubuzi wa mwanyi n'abanga alina kitulera kye wali nga mu amaka ag'enjawulo mumuleetera alina akataasa alina obubiri alina ki oba okitegeera ndi ne mumukuŋŋaanya ne mujjuza ensawo n'ateeka ku mmotoka oba okitegeera naye nga buli gwajjeeko awandiika nampadde kino luusi n'agenda n'atunda n'akomawo n'abasasula oba n'abasasulirawo n'agenda n'atunda oba okitegeera kyojja okusanga nga abayimbi bazzeemu okutunda zaalubaamu bazzeemu okutunda singles nti gwe nze nsobola okukuguza
gw'omanya engeri gy'ogenda okukola mu business after tuteesa n'enkujjamu then nga bwe byali bwegenda okuddawo. ndabanga obuzibu bulinga bwemu bwolekedde mubadde mukyali ku buzibu bwa collaterals kuva mu telecom companies ezimu nga mugamba nti bo bafuna kinene ate mwe abakoletinga content mufunako kitono. Ndaba ate obuzibu bulinga bwemu mwolekedde nti UCC ejja kuŋŋanya oba n'abakuŋŋanya abadistributor abakuŋŋanya ssente ezo bwenga gwe omuyimbi abeerako ne back end tosobola kuŋŋamba nti ogenda kola ogenda signinga on digital ate nga tolinako back end. The moment wokwata essimu yo nologinga in login zo na buli kimu kitegeeza olwedde olina back end naawe osobola okulaba engeri ebintu gye bitambula. Muganda kati era bwe tukola bw'oba olina situniko wa gundi osobola okulaba ssente nga bwe zitambula. Gambe nti tugenda kuddayo mu nkola ez'abakasungukira bwe bityo naye kati this time it's digital biri byali physical. Mr. President, ku bifaananyi bye watadde on socials n'ebiwandiiko ebitambula biraga nti mutambulira wamu ne UPRS. UPRS yalinako ebizibu byayo emabegako era abayimbi ne bagikyomera nnyo ng'etwala ssente zaabwe nga bagamba ssente tezituuka. Essaawa zino nongeosereza ki gye mwakoze mu UPRS? Yes, we understand nti no Wasula yavaayo gwe baali bapininga ennyo. Nongeosereza ki gye mwakoze okulaba nga kiri ekyaliwo ku luli tekigenda kuddamu kubeerawo? Basically nga bwe nkugamba nti amendments zino ezisinga zikwatagana na mulembe guno gwe tulimu gwa digital. Nze ekintu kye yabadde confirming alaba oba kikola it was copyright management. You understand? Kati eyo platform egenda okubanga emanaginga copyright lo digitally yegenda okusolvinga ebizibu ebyo byonna kubanga abantu bagenda kuregisteringa music waabwe from the start okola oluyimba lwo n'ogenda n'oluregisteringa omala oluregisteringa n'ofuna ownership. Bw'ofuna ownership then n'ogenda n'odistributinga nga mwawudde bulungi nti producer afuna kino, songwriter afuna kino, singer afuna kino, oba okitegeera nga byonna byerambuludde bulungi. Wano wabaddewo obuzibu bw'omuntu acollectinga atya ate bagaba batya. But this time around kigenda kubeera clear kubanga wagenda kubeerawo devices tracking plays. Abaana bakobeddeko ne bakwebazaako ku mulimu gwe watuuseko kozi buli omu abadde nga avaayo awooza nwanirira copyright. Bakubiddeko ne bakwebazaako oba ne bakwebuuzaako ki ekibigenda okuddamu? Bangi nnyo banneebazizaako naye nange mbeebaza kuba nabo babaddewo. Olugendo luno silutambudde bw'omu, lutambudde n'abayimbi bangi abasobola okukitegeererawo. Ate n'abatakitegeererawo si banne oba n'abatannakitegeera. Ebiseera ebisinga buli muntu alina engeri gya processingamu. With the time they will know what we have done. Tebayinza kitegeera kati abamu kujjako nga kisoose kitandika okuzaala ebibala. Abalala bo bakitegeererawo era bannebaziza n'abatweetinze n'abakoze bu video mwabalabye. Naye abatannakitegeera it's fine bajja kitegeera kuba ebiseera ebisinga mwenna bali wano mwasomako. Waliwo omuntu ategeera mu kiraasi, waliwo omuntu ategeera nga amaze kubuuza mukwano gwe, waliwo omuntu ategeerera ewaka mu homework, waliwo waliwo atategeera ddala. Mr. President, pozi okwongereza ku ekyo emirundi egisinga baba balesewo enkola empya bweti bagenda n'omulembe. Well, omuntu ali eyo nga Wile Mukaabya agenda ganjula ate mu mbeera eno nga ennyimba ze tulina okukola zirina kuba mpya nga ate yasubira kulya ku nkadde. Ekisookera ddala kati n'abantu bonna abaali batunda music waabwe dda abo bayimba edda bagenda kufunamu lwansonga. Luli ennyimba ezo baali bazitunda naye nga ndowooza omuntu bw'agula copyright it takes like around 50 years. I think I need to read somewhere. 49 years. Naye kati twagisaze to 25. Osegeera kitegeeza omuntu yali yatunda ennyimba ze 25 years ago kati lunamala kasitabayisa president n'asayininga agenda kuba ownership emuddize. Omuntu yenna n'abanga abuzaayo akaseera katono ajja kubanga naye akalinda ne kaggwako deni neediza obwannannyini. So byebyo bingi nnyo. Ekirala ndowooza tujja kusharingako kopi ya gye bamendinze nammwe muyitemuko mulabe
Bruce muyinza okubaako ate okumanya okwenjawulo kwemufuna. Ensonga ezeeyo mu Parliament gye twalaba omu ku babaka oba oliawo yatyoboola muyimbi munnammwe Catherine Kusaasira. Olowooza bwe tugenda ku nsonga eno banaagiwagiranga bawemba ba Parliament. Ekyo nga saakimanya. Waliwo yamugamba nti olw'ekikula kye n'amutyoboola Katambi. Saabimanya. Kugeza ati bo mu kulaga okwabwe balaga nti etteeka likololwe. Kino kigenda kugonjoola kitya ensonga zino ezitambula ensonga? Etteeka libaddewo nga bwe nagambye naye libadde teriri applicable ku bintu bingi, most especially digital where we operate most right. Okitegera naye ng'olwedde weeriri era bw'obanga obadde olina byoyagala bigabaddewo, mateeka gabaddewo.